njagala otunulye coincidence ya Cindy n'ogwo mu bulenge gw'ekikazi ekyoloni ekyo oyo muwala yajja ku Kampala bayitamu namuleete oyo yayita promota yamuleeta ndoza namwe bakabakako namusiga ebirwadde n'abeera okwo ng'azunga nga tayina kiddako nga tayina wadde oluyimba nga newatandika tayinaawo okuba balina ne chance semena yarumba Cindy oyo muwala Cindy kuba Cindy si muntu mwango kutuka ko upcoming attention na y'abantu bakozesezza obulungi bw'abantu okubalabisa nti babi babatadde pain ku mitima nze ngoberera bino ebintu nabaganze sira muntu gwempalana njogera kino nga bwe kiri omuwala oyo Cindy bwe yayogera yamugamba kati onazze wano muwe atuyimbe naye tutandise naye ojja kulaba nga nefulideyo mu bbanga omuntu asobola okujjukira statement eyo gyeri yali ayogera mujja mulabayo nga nefuide mu bbanga eyo gwolina n'amaanyi agadda mu Cindy gwe mazi wabadde okola interview ng'okola zaaki bw'omanyi lwaki olina luyimba na lwayigi munankole muno lwaki yalukuma bubi bwo nze nabeerako n'oyo omwana lwayigi nagenda naye Dubai ali straight integrity man teyefuula tapulitendinga eriyo rage singa buli muntu alina principles ngeza rage singa buli muntu ali bulungi mu music industry sibanga ko muvubuka wanja bulunga rage aka Katonda ali mugulu sibanga ko muntu ali organized nga rage in fact alina shekololo nzo mukuba atengena na gula table sagala kumpa ticket I'm going to pay my own money ntule ndabe rage nze gola bawana sirabanga ko muyimbi mu Uganda gwe nsobola kugeza ku rage njagala nnyo Kenzo njagala nnyo Shiba njagala nnyo Bebe njagala nnyo bani omuvubuko oli Katonda yamutondamu ekintu oyo omunankolo oyo oh my god yobola abavuka bakulembeze man tolabanga bigambo bitono bati abakitegeeza ebigambo bitono bati abakimininga ali love layagala buli muntu bwaba akwagala ali amba eri buli mwana leiji muvubuka gwe bakukuza wakulira bulungi nnyo wazali abantu abatuufu ne mukazi wa Yesimi oba ino mukazi wa Yesimi yafuna omulenzi yafuna omusajja nze kambabulire nze mbadeko n'abantu mbadde mu bayimbi nze ndi mukwano gw'abayimbi ndi muntu mbayimbi kuba nabanga n'emirimu naye sirabanga ko muntu ali organized nga rage era wawulira ngo muntu nga afunye otawo ne rage totawana nga obeera nga kusayirira omanyira nga oyo muntu yamuyikiriza ne wabeerana ekyo nkibabuulira gwe wafunye amaanyi agadda mu Cindy wadde okuli pressinga ekigambo wabadde wafunye n'amaanyi agagenda ku interview gwe emiyayu gwe ogulire mu bwapukamingi gwe njijukira omuwala oyo ayimba koloboza simanyi na wolovu Bebe kulu yamugambako najja wano ng'alina atambula agongobala ng'omusiya zaati nga basuza namusuze n'amanyira Bebe kulu nemmanyi ekigwo kye kati yafuna kiri sadira alina ne piro ate nga piro ya buloka alina ne piro kati ayimba akoli makale wansoza yakusuza yes walina gyosula musimye abantu mbasimye leti wakisigo wamusuza mu appreciating nti wansoza Bebe kulu yakugamba akantu ka style kali katono nolowooza mbolengeja wagoli upcoming oyina piro nga ya buloka ekunyiga amatu n'amatama n'amannyo n'amanyindo kati gwe wakoze era okudda mu Cindy big era tolina wadde kapasito balevo yonna edda mu Cindy yakuyamba n'akulonda ku lubungo upcoming Cindy okuwa buwedde bozire just one newaba tone just a tone. Do you know why I love Chance Nalubega up to now? Naimba muchakale ngandi upcoming Chance Nalubega najja mu limba ngateka bigamba agambe ata osandara papa oluyimba lwa worldwide evergreen song because of Chance Nalubega, because of a voice ya Chance Nalubega. That is my man.
ze chance wange tasobola dibwa mutagambo ako otagambo ako ne simubuzanga nyimiride nabera mu Eagles yonna sebampa mu de chance yimba ku muzindalo chance nalbega nankwata ngandi upcoming nantwala mu studio nansa studio by then yakasukira ngo ugikoleramu nampa Dr. T Travers by then nga Travers okukubira oyina kuba superstar era lwachi yakuba because of chance natwala tape nagitunde ewalusi ewaka ewalusini zinatunda ko tape ewalusini mmwe omanyize I'm a big brand my brother mumuli ba upcoming bayimbi ba TikTok muko makubyalo bye wamwe chika kimukumanya gwe singa Sindi teyakuwa voice ye kalubero lolimba wandi luimbe no lwewulira see you tonight dwatunda Sindi tewatunda gwe ate ne Sindi atundira ku Shiba bwata wana Shiba tatunda era yetekesa kuvaawo damo luimbe wekaka ni munanko etwawe rutunda walo imbe ezo lunyankole mekazali zisaze kombalala zasala mbalala genda wetondere Sindi kalya yekomyawo werabango wekitalo kyonna kyolina tokina kubagwe njagala otule mu nyumba manye nti n'obuwawadi boyina bwa Sindi yakulekera bolekere nga nfuzi akayimba Sindi lwana ate no Sindi tomulaba ajakera kumachaka jemwe dobozi leo mujukira Spice yakola mwawana wana gusia zimbe guyimbi musimanyi bitya musimanyi bikibiyimba biki ntimanyi onta simanyi obba Spice na jamwe dobozi olimba luliwa lina views maker olabange yalenge jambo wakola Sindi ajja kukufuukira ate mwetondere mango Sindi tomuyite mmere ajja kufukira program pa musasule ebyogera bijja kumujja ka kwezingemu omusasule wano waliwo abantu batamanyira owulya nga obyogera Sindi ajja kukotinga ekintu eki akwezinga kakuteke mateeko omusasule nekyo nkikubulidde oyo muwala tomanyi mukazi tomumanyi basoma bategeera gwe tobadde na mola asole teyo nedda mu Sindi oba yanukula interview ya Sindi tonatuuka wadde ku kote edda mu Sindi kyeyakuwa kiri value kinene nnyo n'okusinga emyaka gy'olina omanyi Sindi gwe level ya Sindi eyimba na ba Beyonce Bariana akuwadde chance eyo chance yajuwa n'abantu ameka akuwadde mukisa mumanyira odda mu interview gwe mubuwala mwe mulesa abantu ennaku ku mitima kano soko nga Sindi taddamu kwa muntu n'omukulabo anafanga taze mukuyimba na muntu because of you ani akuwadde magezi agenda ku interview de mu Sindi ugwe upcoming gwagwide mbu upcoming wali wakakola nyimba mmeke stasala mbalala lwachi banankola bana baite bakwanga kulabo ze mwakwana banankola bana zali zikomyewa mulekerawo disrespecting okunafuyanga abantu disrespect mu respecting abantu mba appreciating baba bakolede man oli kabingo lusingo kantu golinga enkoke yensesere oda mu Sindi gwe emiyayu gwe teri yakola mikwano mingi nga miwulenge nagifunamu teri awangudde mukwano gwa kunsi onontegera funa peni n'olupapula buli muntu ali wabonaabonera number of people babonaabona lwaba mikwano gyabwe ne ba friends oba onontegeera abamu ku kibabonyaabonya babonaabona n'abantu bebesembereza bebaletanga mikwano gyabwe yamulemesa amaka yamwete wakawe nafuuka mujjawe kataba naye babondabonda bwe mwete ku mulimu musabira omulimu wakola ye bamugoba nga mukwano gwe yamulimiridde bwe yamuleeta ewuwe yayambala engoye zonna zitola ku basaaba baganda ne bazisalasala engatto bamuyola n'enviiri bazisalasala saluni zagendamu enviiri ze bazisigazanga nga mikwano gye yazisigaza enyini yazitola ku basaaba baganda bakasitoma bonna bamuweddeko lwa mikwano gyayita mu dduuka le negituulawo oba onontegeera abala mikwano gye bamwewolangako bayawukana lwakwewola ababonaabona abamu nga ne bizinesi abagisola bali mikwano gye njagala ontegeere mukwano gwe ye Katonda wo ne ssente yamanyi gy'olaga ne gy'ova tulina wano abantu nga bo tewali abawa
nga tebali bawa olunaku lumu nayagala okucelebratinga mama Fina naye nga mama Fina nkimanya ayina abantu bangi bazimbidde amayumba bawererera abaana bayambaza babererawo mu bulungi ne mu bubi nga namba esinga ku TikTok abavuga emmotoka ziliko sendera mama Fina zitaka wansi milioni 10 wala milioni 2 okwata ku bisunzo nga ali mama Fina nakubira ku bantu bena limanyi nti bategeera okwali bakalibalawo bakasuku baani ne mbagamba njaga tukwate ng'olunaku tukolerenga mama Fina buli mwaka tumukolereyo olunaku lumu kunaku ezibeerayo kuba tubeererawo aga Katonda ali mu ggulu kino kyembagamba bwe mba nimba bafeyo bagambe nti nimba naswala nga twetaaga kintu kingi twetaaga mama Fina yitaga milioni 2 ku 3 ku 5 kumukolera kapate wali mutimbyewo mugize mugizo bw'okunywa kubanga jana tusanga era bwe ntona kibagamba nga nabaga ajja tusanga ate yayongeremu by'okunywa aga Katonda nabulu omuntu ampaye emitwalo 5 bayimirya nange tukole mama Fina buli mwaka surprise nanje gatumwoyo olunaku oyo omukyala mu nsi muno nga tumukolerayo olunaku nayogera n'abantu abasukka mu 10 baagaana naye nga tebagaana lwaki bw'obagamba nti mama Fina ze kuba olumu nze nagezaako nekikola wa misaki ku balukoni waggulu gye namutegekera ne muyita ne mbakubira mama Fina ajja badduka emisinde kuba we yagaba $1 meka badduka emisinde okujja bajja kubanga bakimanya agenda bawa naye bagambe nti tuteekemu akasente tumukoleyo ka surprise mama Fina ndowooza bukyanga abaawo ayinza okuba tafunanga abantu 10 bamuwa kubanga waliwo olunaku lwe musindikira ebintu nsindika baboda ne batwala ebibala biki mbamanyi olusitajja na bilia naye nze kinkakatako bisindikayo it's my mom byankolera so bisingana bamu abafamile yange nfunayo olunaku nenkwata delivery oba Christmas oba olunaku lwa mama oba lunaku ki naku waliwo buli mwaka nfunamu olunaku lwe bamutwalira ebintu wabusawo bwa sukali bwa mucere bwaki nga ba delivery zimbitwale batera bitwalawo bulenga lumu naweereza ebintu nankubira essimu ng'akaaba nanga omwana wange sifunangako muntu ankolera kino tewali yali akinkoledde simufunangako naye gwe nakakulaba mabegaawo myaka giringa emeka eyankubira essimu neyeewuunya nnyo nagambira gw'obiweereza kati lwaki kino Sylvia, how are you doing? How is UKE? Lwaki kino nkikugamba nange natya nnyo okubanga mama Fina yali surprised nnyo nga manya inayo abamuwa omuntu tewabeera mugaga tamulaba ajamisa abo baseka Yasin oyinza ga sina kyengera muwa kiki kyemba muwa newe mugulya t-shirt kati nga seka Yasin omuga t-shirt ya Seno newe batajambadde newe batakoze eki muwala wezo yanze mulaba lunaku nasoko kugende Dubai seka Yasin bayampa sente meka ngangena in fact am enterprise yagala okuntwalayo kusoko okuntwalayo nani ngenda luddawa nebwe nagenda ba Ajamis Kigundu mu Emirates naye bali ye yali VIP naye bwe natuukayo mu maduuka gayo nasoka kunonya lugoye lwa Zoya kasalya kali kalungi nnyo lwaki nga sinagulya mwana wange nasoka kunonya salya ya Zoya kuba sina kyensobola kuwa seka Yasin sina kyensobola kuwa Ajamis Kigundu sache sobola kuwa mama kati omwana we muto mumanya amwagala nanonya kashalya nga naye seka Yasin yasanyukira kashalya kashalya banakagula emitwalo 10 ye Dubai banakatwala yampa milioni 3 yesa sister ogenda ngenda ogulira abana ebintu 3 million bye mutuvuma mutusaba si buli kimuntu okisaba abantu temumanyi kola mukwano gwa ddala temuyina mikwano jamu emikwano jensi jabula doniza tekyali mukwano gwansi praise yake magombe sirabira kana kakazi ke watwala kano osimanyi kafa ne sirimu obaka baka itasimanyika kana kali kagalasi baka kato akalike kwani obulenzo buto
watuko ogenda ku polisi yeyo ewa simanye weyo mu America yana leo ngolopa lukazo olunga lukumazeke membe naye nga lwa kutwa go walutwala lwatuwerezanga information mbovuga uba simanyi na bajigoba mu simanyi tukuvume eranze nengana nani kwagalwa big eye eranze bigambo byange nasako kujoga byali bya big eye no nyamba no chusa no mwana notandika mu big eye era nenkwagalirawo sidanga mabega nze nkwagalanga muntu doni zero ino mutima ogulumirirwa nze ndabira ku bantu wano buli muntu afune kizimwe kwa dene skin wawereza sente era navayo nenzogera gwe muntu awulira buli muntu ekizibu kya no kana jini fatukoze tutya bambi omwana oya numa abana nange gumuni omwana oyo mwatu koze tumwana muwala muto na yego wabulu abantu abakwagala Bible yogera ku mukazi doloka ensi yonna video doloka ngagenda okutibwa abantu doloka byakolera ebirungi byamweyimirira buli muntu yavanga nagaba nange doloka bunange doloka nze kyenna kino kya doloka nze kino kitamba kyenna kya doloka njagala okugamba ebigambo bino ndonizera va ku bantu tokyalina kyononya ku bantu tokyayagala tokyalina kyogenda kakasansi living your life with your little friends tekikwetakisa kubeera n'abantu 10 kunyumiro ba 3 oyine nyumba yo kwate nyumba yo ogule emyenge ozine endombolo tekeko disiko weyambule ozine n'abano bakwate video ebintu ebisi nzegamba bune mu bulamu buno bwe tuli mu buzibu buli muntu bwakwata flashback ne memory ye nabagamba life is full of a challenge omuntu obulamu bwe tuyita mu buzibu nnyo omuntu okwebala no bwotambula ne bwoli ne bwolaga ne jolaga noza flashback emabega waliwo okabano gamba wano nayita wontya waliwo weraba ne wekanga nobanga ali emagombe nogamba oba kubakayondo ku muntu abakola kyo baba nogamba nozibiza namunga okiraba abantu muyigo okuza flashback za mwemabega muyigo okumanya abantu abaletedde ebizibu be bantu betusanze ku nsobo kulunga balinga byo yatu abasanga ko busanzi najja nakulipira ne yesima mu bulamu bwo ono samuhanga ne banne ne buno bwani samuhanga ekimubonya abonya oba kibasumbuwa fenna twasoka kubera mikwano ya samuhanga yatunonyanga mu akantu bano babajja ne balowoza nti basobola triplacinga yaleta kana akadumpuni kana akalinga enkolongo kana akalinga jinja batawalizako mu kyalo era bwe yakaita ne kajja ne kanjangako interview nga kaita moli ngawo wakasuku nange empa ne kanonyanga ko ne kabaka kaine muto gulinga ensulu smart toilet ne bunonyanga bunzungirako obuntu abakumanya bubi bumanyi okujjera obutobera stade okyayiwa abantu bonna bujjanga buina guni yebwagala okutambulirako ekiro kyonna kyeba ku mukazi gwatalya kigozi yajjanga nga yagalanga kuvuma prima shari matovu baba nateekaza gye balwanira eyo oba entalo bazijjawa ababateba akabaswa ku TikTok nga alina kyayagala mission ye twogere ku gundi mukube bwoti nemoti nze njagala omuwe njagala simanyi iti fire simanyi bitya nga yakusettinga nega question agekisiru kati kano kazinza solompase bakaze kuba kalina ebisiraani kano kabulwa emikwano zinza solompase oyo mwete mumumanyi buli muntu gwabaddeko naye abamaliriza bali mu kkomera abalala bamaliriza nga bafudde abalanga balina ebimbe bitawona temulanga abera nnyo malaalo zinza solompase yajja ewange ng'avunze bava Juba kwetunda balina kigurupu n'omugenzi ibinirago bagenda Juba eyo mbu waliyo sente mpitirivu mbu bagenda kuyimba simanyi bagenda biti ne bagamba nga abantu mbu bali London oba mujjukira Sudan yasooka oyo Juba oyo yasooka ne babazina ne babakutula buli obutipo obulega amanege bonna amatako ne gakunkumuka ne balwala ennyimba enkulu yajja avunze nga wa bulaka alinga ntamwezi fumba mulumbe nengamba ntandikidde nakubira omukazi gwe bayita Jackie Kizito ye yampa ne sente wakadongo kamu kuba oyo si muyimbi si muki bayimbanga ewaabwe mwabo basebale baabwe emputa gyotaguze mukeno gyose bonna be yakolanga nabo bafa weziba bandi zagwawo nkulaga nganja baluntu wanajanja baluntu ngalugenda yo mbabangali Malaysia balukwateko ne ku street ne baluzza wano lwadda luunya katungulu kimu lwayina ekimbe kyeruunya nga buludde talina wa muganda we gyagenda talina wa mukwano gwe gyagenda wabula nga asisira ku dduuka lyange kwe yasinziranga okujja ekyokuba n'ekyokunywa paka lwe namugamba kola yakaduuka namuwa tteeka yakaduuka kange nyini kenalimu nembuya ne sente zenfuna
eyo nasagala kugenda lwaki tubadde wano nga ayina akabuto nga tamanyi bba wa akabuto nga ayagala kwetta mwena mbadde mukiraba era simu gye yankubira okunnoonya nga ayagala kwetta ne muteeka ku Daily Mail ne mga buli lunaku keera nga wano kusula moto bakuwenga emitwalo egi n'omwana we emitwalo alina omwana omukulu muwala we gwatamba naye beetunda ne mugamba njagala bakuwenga mmere kuva ku paka lasiti nga tekale kagenda kufa nga keeraliikirira ng'ayengedde nga ndaga talina bane muganga ngenda kukwetera amazzi okuva na Bisamalo Kakande onywe nga amazzi nze sinywa mumba sinywa biki simanyi kakati nga muteerako emmere lule yagivuganga buli lunaku nga muteera emmere omusajja muyita Yuda wa paka lasiti yamuvugiranga emmere buli lunaku nga alina kulya luwombo nga njagadde ali munanga ddewo ave mu stresses nga muteerako omuwala bamuyita nga omuwala yamuwanga juice bamuyita Naalongo mukadali andule ne mugamba njagala ono muwenga buli kyayagala ne muwala we buli lunaku twali tuli awo Sula alina omuwala mukazi we oba girlfriend we bamuyita Trofini nga afuna omulimu ku KBS oba yali alanga ebizigo bye oba ku KBS nga atandika obikoleranga nga ayagala nnyo njogere kuba yansanganga ne omuvuka amuyitanga nali nga nkwane Capitol Music nga nkwana Nadia Kigozi nga nkola n'omuvuka amuyitanga Final Channel mwemba mujukira bulungi Final Channel nga tebakagala nga kalabika bane bagamba ono muganda wange bannange nga bulwemba njogera nga tula abantu tugere jangu amma wano nga tetwagala kakazi mu kamera otusibyeko oluntu lulabika nga baganda nedda nga muleke nga nteeka luntu mu kamera kati lumu nga Trofini ayagala tujjako interview Trofini oli Canada neno storage manyi nga tugenda wali ku paka lasti wetuba tukolera nga tujja kali nga magana nze ndi busy kansoke ndi ogero jjako oyo nga alina ebyokwogera nga alina kuba nange kyenjogera kyabambirako kyafunirako teeka eddako bwe ngamba lekawo bakole yasobola okwogera ngana nekyasobola okwogera tufinga nga mbono bimulemye kati gwe tula wano natule nze tule wakati kakawunya konna kawunya emberebeere paka nga bankubira kazalirawe ku busaabalawo bakakwatidde ku ddwaliro taina taata taina musajja taina wadde wa family ye nga bakakwatira ku busaabala Nansing home taina wadde obugoye bw'omwana bubiri kyova kanula akabonereza akaana konna ne kagwa mbuugi ne kasiriira na ngenda nzunga nguba eddwaliro lya Meka shwi ate katukoza tutya shwi nze sigenda nga kona gye kabeera simanyiyo kubanga gyasula asula eri mu myala mu mazzi tewagenda wadde bodaboda tetuuka nandigenzayo nti emmotoka yange ejjayo alina emmotoka ejjayo eri ku myala wansi era nze nabalekawo ne neeyongerayo mu byange mba ndi awo oba story yava ku ki story zaali Mutundwe mama mukaje no sale musale nga atuyita abayimbi batuyite ye Mutundwe story za federation zitandika nga bayita abayimbi bokka waliwo kwe kyava kyava ku DNA nerabidde DNA jeti atukole DNA kubanga DNA badijja ku basajja bananga tukuliko tata wa mwana bagende yeggulu eyo bagende eyo mu nsiko eyo ne babazine eyo bali bagenze mu kubakola ba genosale musale ne babedonga tabalina mmere tabalina baswa ne babakola buli kitu ekyabali ku mubiri yajja akabuto kadeni ejeti oba ali yesiba kwani alina omuntu gwe yesibako otwaba tukole DNA awo story wevaawo nga wali ekigozi wonna nkyabawa interview awo nja kujjukirawo neerabiddewo kutwaba tukole DNA nga bakola DNA abasajja bana balamba nga tekuli taata wa mwana nga ngamba ekiki nze nga nsamu okuswaswala okwo ekisirusiru ng'atani kwakwogera simanyi ate gundi ate comedian gundi ate gundi nze nga nze moyo nonsense nze nakangubi nze
ngava moyo nonsense kati bwenva mu nonsense bwenva mu nonsense waliwo utalo lwa Kadongo Kamu bafuna sente Kadongo Kamu bwefuna sente zaitira kubanga Kamuta eya DJ Chikofira tatadde mbayimbi sente nyingi era nga yabalabirira abasinga yabajjanja yako DJ Chikofira yalabirira abantu nnyo nga ketuka ku Chikofira oyo tata wange oyo gundi wange nze era banaye nga tekabba sente za Kadongo Kamu kabo ba sente mekobe mitwalo aba milioni 5 Kadongo Kamu nga bagala okukatta era bonna ne mubuuza abo abagundi abo bano bani bamubiru simati bani bakimanyi basa obanyonyola yakabba sente za Kadongo Kamu era ne mutundu ajjayo ate mutundu era ajjayo ng'omuyimbi tayimbangako si muyimbi ajja alebera mbu wa Kadongo Kamu nze simbangako mu Kadongo Kamu siina bandi gye nalini bemu nga ya Kadongo Kamu ne babudu mulasi bali mikwano gyange simbangako waabwe nze simbangako mu Kadongo Kamu kakati nga wabeerayo utalo lwa Federation ne ba promoters zero samanya olonga nga Kadongo Kamu baba wadde sente genosala batadde ne ba promoter baba wadde sente bagambe ba promoter batandika ekintu kiwa yetwala mba promoter yetwala mu bayimbi abatuufu nga talina waagwa nga bamugamba watuufu ogwa wakati nga ba promoter beyawula ku bayimbi nga bayimbi babagamba mu Kadongo Kamu namwe mugere ne Kenzo nga babeerawo utalawo biki DJ Chikofira tasobola kaya natamanyi byakaya natamanyi byabanaku ebyo kudda omusajja mugaga alina sente nga yagamba nga yagenda katono nno ngalaga mbu yarwanira nnyo nga asigawo era sente zeze tata wange nga yeripa ku kiwayo tata wange ngoyo tata wange nga yeripa ku buli omu nga bamubuuza kituufu oli ki ffe twali tumumanyi tetumulinaako buzibu tetumukola kimu kati ng'afunayo yaaya amulerera omwana ayita Doniasia bajjanga mubuuza oli muyimbi wano bayiseewo bayimbi oli muyimbi kumba alese Doniasia nga kibaletesa balijjanga n'abantu kali kazoba n'abantu ameka kati bagabangawo transport kali nga lugaba transport emitwalo 10 nga amuwa 2 amujjako yabayitanga babbuloka bakuwa 10 nakuwa nkuwa 2 bakuwa 10 nkuwako 5 kali yajjanga n'abantu bangi mujjukire kyale abali mutunde mukijjukira kali nga kubuza Doniasia wano wazzewo nga muyimbi ozengani nga mga wavaawo genda ngora tajja genda talina kugenda era tajja vaawo wano nze namugati ono si muyimbi wano bayisa wanyi nawe nojja genda ngalowooza nsaga ngaloza w'amaanyi ngamba gamba bafulumye baba kasukeri nga abakasuka ebitole byabbi ngadduka ku polisi natete era fulufiga nkubi era bannange nze agambe Doniasia agenda wabire era genda okola ngamba kansi bezi ne mmome kano kaina olwana oluyonko oluwero luli awo lulinga enkolobe nga kali ng'oli mutwala mu kkomera era javaayo era nze ndi wakyalo nnyo nga mugamba javaayo kati kamuteeke luzira nga mutwale luzira nga yepanka era nze mweyimirira nze dakiika 2 amujeko kakati bifo waliwo olutalo lw'akasajja ke ayina akasajja ko Doniasia yakajjukira erinnya twatula kubanga basooka basibira ku polisi yano ngogenda ngebbunga wano ekonge wano nga akasajja kamugamba nze sikwagala njagala Doniasia nga kamugamba siddamu nakweba kako yakabira akasajja yakaba naye nga mulaba akasajja bannange ensi eno kati nga osi nga bampita tutule mu nsonga nga boogera ku nyenange nga bampita story Doniasia yasobola oginyumya obulungi kuba yabijjukira bulungi akasajja kaali kajje bannange bantu mmwe temwerabira omwana akijjewa akasajja kaali kaki bannange tewerabira naye manya akasajja we kaali katunula nga kafere kaali kabafera musimanyi kakola ludda bwa ne yugi abijjukira bulungi story azimanyi kaali kabafera musimanyi kakola mwani nga kalina bifeeke ki nga kaba bani n'obusente akasajja nga kamugamba nze gwe nga nzemu okuba kakogwe nga Doniasia wali gwe mbizi akasajja nga kagana Doniasia ne kali nga kali bubinyo kali kagana kufanga ko nakamyuse kawedde kaina skin emwaji kutuse nze newunya n'abaana abo wambala balenza abo kakati akasajja nga tutuula mu meeting nga musajja nga osi tutuula neyo ogundi yaliwo oyo trophy naye yaliwo nga bamugamba musajja gwe yogera ku bano na bano oyagala kaani nga akasajja kamugamba nze sikwagala kibale nti byaggwa njagala Doniasia anti kafiiraawo kakutukaawo ekaali katudde
avaamu omusulo nga gulinga kibada mumanyi omuntu okuva mu bafu y'omusulo gwakayitamu bwe guti era kasajja ne kakwata Doniasia ku mukono ne bavaawo ne bagenda ne balinya boda ne bagenda ne kasiga okukawumba mbatukaze nga n'amagulu gakalambadde ako kemulaba kuvadanga katambula mu style zanga kanegomba wenkola tinte waredi nga kamukola bwenkola tinga kamukola kuvadda akagomba style zanga kuba nakola nga tinti wa red neze nali mulungi nnyo ne mu kibwala kitonga ndi kirungi ndi Kenya makumata manyuma okulaba ko nga kali ng'omulawo ogugo yemmere yeruzira kakalambalirawo kati awo istore obitandikira bistore bitandika kasowa Doniasia ikavaayo wako eri ensije gisokera kamufudde awusigalo kajanga na Doniasia chechava ne meno kudamu kulemereye waruna kajanga waruna ngakazo okusabiriza ba Devecom ngakale ka Doniasia mmotoka nga kutta omwana ne bamala 6 hour nga ali mu motoka awunya arezo omwana ko nga kali eri kasabiriza mmere kali ngakale natajukira bano 6 hours nga ali wakutudde omwana nafuka napa mane yebaka ne nga yafuna yaya bistore byali biwanvu webite lwaki nkirese kulaga Don Zera buli muntu ali wali buli muntu aina mulabe wasinga yali mukwano gwe va ku bantu wesonyiwa abantu Don Zera kye wayita mu Katonda aba yakuwa second chance eyinza okuba nga last chance bolodi abantu bajja kutwala emagombe buli muntu akwagala ko sente buli muntu akwagala ko mutwala out na mugulira ngoye buli muntu akwagala ko mutwala mu America tebwali akwagala oyina abaana bo wazala abaana bo dozara yo best friends omwana omukuru musobola ogenda out imweko ifananyi bofuna mikwano jonga nudini ntege kwa nudini ntege burajja kwogerako ebirungi wano wayina bakasuku no bakwagala ngako sente bakwagala chovana katasa kunonya kutunuza mu kamera yagalo mane muwa sente va ku bantu bera mu nyumba yo galire mo kuba endongozi ne oyawuze ogende out otumye mwengo olye otumye nyama osike ebisere ebimu okugenda mu maaso yino okwetemaka abantu abamu ebisale mo kula kwa nokubera ngo oli mulamu yino okulekera emikwano egimu nojerekereza mu bulamu waliwo ekintu bayita okwerekereza va ku bantu njagala obalebala abantu bewatwala mu America kye bali bakuyambi ne bye bakukola ne byoyisemu ne bizibu ebyo sinkanye mu bulamu bwo ne wafirwa bawo be wayitamu nga abantu bewatwala be bayogera ngira batuwanga bistole abantu bewasuzanga be bakwogerangako abantu bewatwala be bali bakomeza na mabugo ayito genda kugafuna ngabagamba n'omusajja taliyo njagala webalebale ne banga lyo bavuddeko zimbe ennyumba ne mu Uganda n'ogimala oli ali busabalo ne neiba wange tuli ali mu kigagga eri mbagagga awo wonna awo wange awo ntera n'okujyawo mama wone ozimbi amayumba n'ogamala wekulaakulanyiza obulamu bwo olivinga life ennungi emikwano ojagazaki wagina luli wafuna ki bimeka bye wakola luli ne be wafiirwa sometimes olina okulivinga your life eri secret ngoli wekka tonoonya mikwano twali mukwano ogenda kumuza okuleka okunoonya mukwano ogenda kunoonya olumba olukuta n'okukuwa stress onoonya baki abantu bajira obukyaya omusajja yaliamu Yesu olukwe yali next kuye nga iwa finance Yesu yagamba Petro namugamba nti ngokenda batenda kokolema mirundi ejo ogenda kuba ngoneganye mirundi eji bwe kyali tewali kyonoonya ku bantu okiina noonya sente ogende out ojoiningire mu bantu bosanze mu bantu tunywede gende ewuwo mulina abantu bebalagira ababbi sente ziri wano leero yafunye gyeziri leero kajjangu bemuyita mikwano gyammwe bemuyita best lwogende gula motoka yagamba abantu agenze mu banka azijjeyo kati agenda gula motoka live your life alone onoonya bakuwa stress babakumuza birowoozo obanoonyako ki wabalina wafuna ki live people abantu babi okujjako nga tonnamanya bubi bw'abantu number of people abali emagombe beevuma abantu nga mikono gyabwe babayitira okubeera emagombe nga waddamu n'afuna obulamu n'afuna second chance taliddamu kubeera abantu abasinga ku nsi omubuuza nti nno
chicho inzo gamba nti akugamba singa wali yense etali mu bantu nembera ngeyo mu bisolo singa nsobola okgendayo nembera n'ebinyonyi bitangeye natunulidde Bruno Kenga aleese ono omusajja ow'ebinnya ebiyiikayika ebikunkumuko ono bano ababba abantu ne bagenda mu balwadde nnyo abali mu refugees ng'amulesa ali okwawanika amannyo gano agagwa kino ekisajja ebyasibanga firiji mbu mulimu ennyama nnyingi bitadde obukufulu mu bulago kandoza talina na kikomando tunatera nayo musondera mukimanyi bulungi bawala na mama Fina watali nsonga gwe Bruno Kenga mama Fina yakukwatira miliyoni z'essente n'ogula mu motoka wandibadde oleta kikunemme ku peegi yo mwe mwabula omuntu gwe muswalira temwina muntu gwe muswalira n'abalabe b'abantu mutamba nabo ongamba otante oli mukwano gwange ng'ozunga ne mulabe wange mba nkwagaza ki nze mulabe wa nze we mba njagala omuntu nze mulabe kyancha ya Ameria kuzunga n'abalabe bange kubeera hypocrite Ameria ayina enkwezi kutanga otudda wasana okulungira obutwa nga tomanyi mulabe wange otegedde mulabe wange weyita mukwano gwange okola ki naye kyusingako omu weyita otya mukwano gwange ng'ozunga n'abalabe bange onkako kuddingana onkako abalabe bange Bad Black yavumanga ku social media buli mwanvuma okayita mu Ameria mbo tutule mazi emizina gine bikunemme mukolere kimwongereko ki mutwale wasalabe natwalayo nabafuna muki bentu tewa musebe ne bagala okunsta nabafuna muki ni mobilization bagana ne batandika okuvuma Bobi Wine kati bagamba bamwagala nnyo bamugamba nga tatotera full figure naye nga kuli sirule bwe yanoonya ssente okubeera nga alina kyazimba bamwegaana bonna ne mugamba yansanga ngana wali kusula moto nga bamwita mga jangu kale tugende wano jangu tuyingire office eno jangu tugende wano kuli sule mu mujukiro wa era mwagala mukwano gwange naye bafuna ennyingi ze bagwamu ze baana bate bamanya twa za jazitiya banga toyita wane ekikazi tezaba gwakodda tezaba kodda mwenna abantu akona ni mobilization abava tezaba gwakodda musagane kitonde omuntu lwoli tegeera ekitonde muntu Bible egamba nti akolimidwa ine yesiga omuntu lwaki ekigambo ekyo bagamba akutwala ekiro bwawonyegere yali kusambya abantu abamu mulina okuyiga okulivinga obulamu bwammwe mwekka yiga okubeerako wekka ofuna n'ebyolowooza bikugattako abantu abamu bali ku idea zaffe kiringa abagaga bakolera ku idea z'abaavu haja nabigulira kwete wa 12 ne bitandika wano ne wetagawo kano nze wano nozimbawo kino nze ne nkola kino pulani z'abanaku ze bagagaweddemu ze balimu kasaba jamu yo idea nga agenda emikwano gye walina gyakuyamba kijakwongerako ki oyiga okubeerako wekka donizera tewali nsonga kikwagaza bantu gwe babalina bakuyamba ki bakusasuza ki bakusasuza bukyayina bukambwa obuyitirivu bakuwanga stress notuko okweyambula buli kaseera ngoba ne stress omanye banga abantu n'omubiri gw'abantu bakyagumanyi luli weyambula nga kumpi buli wiki ngotayo bufananyi excitement y'abagwagwa baweeranga nabo benyini nga bakwata ne video z'ekisiru tewali kye weetagisa ku bantu genda out bosanza omunywedde munyumidwa bagwidde genda wekadde ewuwo kuba tewali gwogenda kunyumiza akutegere donizera ani agenda okutegeera buli ajja mu maaso ga kwagalako sente akubalako paasi kumufunira visa ye Bulaaya kumusuzayo omwaka gumu oba omwezi bewasuza nga abantu bonna namba abantu abasinga obungi abali ebweru w'eggwanga mu Amerika ndala mu Amerika abasinga bagenda mu mikono gyo abala mu mikono gya mukabudumulaso yo fati mumwalina we musuza abana Uganda waliyo nasobola okuva n'aboogerako bulungi nayo fati wali wamwogerako bulungi baboogerako bwamala ababoogerako bibi byokka mukyabagaza ki mweyigiriza okubeera mwekka lyemmere yekutule mu lubuto ebizibu oyiganga okubyegamba wewe ne ansa tula webuuza ekibuuzo wekka ate okyeddemu wekka kubanga ne babunyumiza tebagenda kubikumalira tebana kye bagenda kwongerako kuleka okugeya mulekerawo n'okunyumiza abantu ebizibu byammwe gw'onyumiza yaze kutta nga ategeera nti enkyo olina olumba olukutta mwenyumizenga ebizibu byammwe mwekka mubyeddemu wano olaba coincidence ya Babekulu n'oyo omwana gundi oyo Jobless billionaire Jobless yangamba abaana abali mu inbox ye abako wa Babekulu nenebuuza abo abatagala Babekulu bade bagenda muyamba ki nangamba balibe babake moto kasimanyi Babekulu natabagulira moto kasimanyi natakola atya mufabete mundi asaba kugura moto kala musajja akolakako Babekulu go subira mu moto kendamba
bwaba gwidde gwayagala bwaba gwidde gwayagala mbabo bacha bebe kulu wabo ne boyogera nya bebe kulu za bachi basirise bonna nga bali mu inbox tuli ku side yo musajja talina chatuwa bannanga omusajja wajote ku bebe kulu ani ali akumanyi na amwe kubaga tubagala kubanga mwali pira bebe kulu nga nze buli muntu nga nkwagala bebe kulu kinga bana bagala kenzo bashiba nkwagala mata wati nze sikumanyi tekine takisa kumanya kasobera ngo yagala shiba nkwagala manya ndi part of gwe okujja ko kya Mary ekyanyiza kyo kyantama kiwalumbe ekyo ateze neyogerera omwana yagala kenzo nkwagala no matter what sagana kumanya walo nebenonya ne mwochayo omwana yagala bebe kulu nkwagala sagala kumanya naye ngo ngantino nga bavuma bebe kulu ngosirika ngoderi mwe muta voice note ngana mutandika okusesa munga nkwagaza kimazi kiringa ne Shoni style gwe kanyini gwe wakwata bu video no buta no baba jobless babute ne story na bajinda ze babukenya media no fana difference no bagamba mute video zino ntulendinge esawa zine vuma jovu mamu banonga gwe waba wa video kuba chat yo ya mubajinda kabwete bye munyumiza byo bawadde babye babata byo bagambe bakole gwe kenyini gwe teba kulimba nganti waliyo sitanti yobuseego be yobusolobo ne ku myaka gyolina egenda okutunda obegenda okukolera fame nze ne unyana ko unyo era nabagamba fame yali agifunye yali ayagala ki abana bamama mwe bafudde balina pressa bamire mpeke bulina ku TikTok olwe neisa yamwe nebikola bimukola ko chati bajindaga nga video gwe wazibawa era jobless yakwekanga ne face z'abaana bamu nagamba ya eno video egera televiziyo no mwana nze to wabira no muga gitemeko ne bukenya media gwe kati Shoni style walina fame emala wakola akantu ko bakube salo ngoneka kwatayo ale ne skin wala mufunide ko platform abantu abasinga mu janti mwagala banu katembagala munonya platform kuweza views ngaka libara yagenda mu nupu nga yagala fame abantu abasinga bana babukira alien bali bagala like gundi kuza mikutu ongojeko ne yagana ekisirani ayagala kabampani nateka mudogo eruzira nakati jali